nga asoka abirenga tubuuzaako balina enteekateeka ze bali mu kutambuza mu kaseera kano. Omuzannyo guno mu kusooka twabase gutegeera mu bantu bakulu. Omanyi nti omuzannyo gwa karati n'engeri emirala kungufu ono mu ggwanga lijatandikira mu bantu bakulu. Naye kakati nabange enteekateeka ziyingira mu miti emito. Ngeri abakyala kimpadde gye beeyongedde omuntu yandizeemuko karati. Karati omuntu agenda okubadde ng'ogibaka. Kati n'ono munno omulala byebimu kubiruubirirwa nekasooke tufune ebigambo okuvako omukulu tukwaniriza sebo. Sebo nsanyuse nnyo okubawanirira kubabuuzaako ate era n'okuba nti omukisa gumpeereddwa nzije era nnyongera okubatangaaza ku muzannyo gwa karati gwa sitaali ya Gojukai omulundi guno era ng'emirundi emirala tujja kubanga twongera okumanya ebifa ku programu eno n'emigigi gye tujja twongeramu era ne programs nga bwe zijja kuba nga zitambula era ne zituyinza okwongeramu. Okay. Mwabadde n'enteekateeka emabegako kaawo n'amawulire twagafuna nga mulina emigigi emito gye mwali mutaddeko kati ate essira. Twagala otulambulirako kati ne ako programu ye abaana twabalaba nga bagenda mu maaso okuba nga bakolamu bakuyita batya nga tebalwanye butereevu spiring kyembadde nnoonya nga bakolamu spiring naye ng'okugulaba nga bwawukanamuko ate ku bali abalala abasuumuseemuko. Kakati twabadde ne program eya grading omanyi mu style yaffe eno eya martial arts eringa formal system of education nti omuntu atendekebwa ate n'abuuzibwa ebibuuzo okusinziira ku ebyo biba bimugiriziddwa ate ne bapimapima ne balaba wa waatuuse kati bamala okubagezesa bwe batyo babasengeka so ne babawa emisipi egy'enjawulo era ndowooza nga bwewalaba kkala zaali za njawulo mwalimu abayina red strip mulimu abayina yellow orange egenda green strip green solid color bwe gityo. So emigigi egyo emito tugitandise budde bukyali so tulabe nga tubateekateeka ate bagenda okuvaayo babe nga be ba sportsmen ab'enkya kubanga nga bw'ogambye nti omuzannyo guno gwatandikira mu bantu bakulu okusooka olw'ensonga nti abalina okuguyigiriza balina okuba nga bateeketeeke bulungi aye naddala bwe kituuka okubeera nti oyigiriza abaana bato kwegamba ate obwolina kwetaaga mu kkaaka ensusso so kwe kulaba nti bwe tubadde tuteekateeka omuzannyo guno gutandikidde nnyo mu myaka emikulu ne gugenda nga tegukka busi so twatandika ne programs eza university then ne tukka wansi ate ne tugenda mu secondary schools ne tugendako mu primary schools kati twagenda eddala ku mugigi ogusembayo wansi nti kati tutandikira ddala okuviira ddala mu Rajesh ava India bazadde ye bamuleeta wano ne basanga nga tulina programu ya karati ne bamuleeta netutandika okutraininga naye era omulundi guli ogwasembayo gwe mu 2023 era ndowooza aba mwakavulinga situtoleyo muya grading ya belt eyo gyayambadde ku mulundi guno yadde grading belt ya kala ya kiragala waba ova ku orange ogenda ku green strip then ova ku green strip n'ogenda ku solid green color. Mwana Messi wa karate oba kyatumalirayo. So naye nga tuvudde ku kyokuba nti just promotinga muzannyo tugezaako n'okwagala okukozesa scientific methods okulaba nti tuyamba abantu basobole okuba nti abaana bavaamu bulungi naddala kati emirundi egisinga muwulira nti okusoma kukalubye oba nti abaana ye basoma tebafokasinga bikiwe bityo so wabaliwo okunoonyereza mu 2021 mu nsi 5 bakola random sampling ey'abaana ne babajja ku programu endala eza PE ne bateeka ku programu eri specific nga ya karate so bagiyita intervention program ne batunuulira engeri physical exercises endala gye affectingamu omwana n'okuyiga ne batuna n'okubeera nti karate yatundu yakola atya omwana oyo okuyiga so kyazuulibwa nti abaana bye baateeka ku programu ya karate bakyusa nnyo mu kuyiga kwabwe ne baba nga bakwata nnyo aye n'ekirala nti engeri gye beeyisaamu yadde nga baana bato
baba banjawulo ku baana abaki abalala. So ezo gundi bbiri kati society gye tulimu ekyakalubyemu kuba nti abantu ennaku zina naddala abaana abato bazibu okufuga. So bwe tuba tukozesa programs nga zino okulaba nti tubayamba academically naye ne mu psychosocial development oba kye tuyita okubeera nti omuntu engeri gyakulamu mu buntu mu society mwali naye yennyini mu ndowooza. So ne tuba nga tukigattira wamu awo. Omuzannyo guno gwatuuka dda mu masomero ministry yagulicognizing mu masomero eyo emizannyo gizannyibwa mu masomero gatya kati nga bwolaba games ezibeerayo mu masomero omupiira volleyball amasomero ga recognizing omuzannyo era tugenda mu masomero ag'enjawulo nga tu-establishinga. Tulina amasomero tulinawo nga Kinaawa, Kulumba, Luzira SS karati abaddeyo ndowooza okuva oba mu myaka gya 1990s oba mu 2000 eyo. Kuba ffe twali tukyali baana bato nga Luzira gye tukola ki? Yukali mu tournament ya secondary bali basinga no perform. So Luzira SS, Lubiri SS, tugezaako okwogerako ne Mengo SS, Makerere College, Frima High School. Tugenda tusaasanya mpola nga bwe tugambye nti omuzannyo gwatandikira Mbakulu naye kati tugenda tugussa wansi. Walaga nti obwetaavu bw'aba-instructors we buli bw'amaanyi abalina okuba nti basobola okutendeka abaana bano. Kati kye tukola mu program ya university tugezaako reaching out mu schools eza education kaniwala Department of Education ne reaching out to the students tugamba nti bw'oba olina obusobozi jangu tukuyigirize nti bw'omaliriza okusoma course ya education already olinako additional skill nti oli instructor osobola okuinstructinga nga karate oba omuzannyo omulala gwonna guli mu martial art noba nga bw'ogenda mu ssomero apart from the academia kuba byosomye buli omu abisomye naye gwe kikyoze nakyo ekyaki Ntianze nina mu karate badojokai mugaba sikala Simon wali dojokai njagala bya scholarship. So scholarships weziri mu universities ezenjawulo ziofalinga scholarships eri abaana bava mu secondary nga bayingira universities kasitoli abanga already asobola okuzannya omuzannyo najja era waliwo tulina openings ezenjawulo tusobola okwogera ne universities zina openings ezo ne bamuwa opportunity ya scholarship n'abanga ajoining. Okay, nationwide mulinawo nteekateeka ki mu kugatta abazannyi b'omuzannyo guno bakuŋŋaanyiza wamu n'okulaba ekiddako? Kati nationwide program gye tubeera nayo za mirundi ebiri. Tuba ne joint trainings ezo zitukuŋŋaanya okuva mu areas ezenjawulo ne tutrainingako ffenna tusobole okustandardizing ebintu bye tutraininga. Nti omuntu ali mu northern Uganda n'omuntu ali mu southern Uganda east oba west mu meetinga mumanya nti kino ekintu bakikola bwe bati era ne ba instructors ne tuba traininga mu ngeri gye bayinza okuba nti bayamba okutraininga abantu abalala. Tekiba kirungi kuba nti otraininga omuntu ate n'omukosa. Kiba kyamakulu nnyo okuba nti bw'oba otraininga omuntu oyina kuba nga oyongerako ku bulamu bwe omwongerako kubeera efficient mu ekyo kyakola. So ezo joint trainings weziri. Program endala ebeera ya competitions. Tuba ne competitions za mirundi ebiri ze tubeera nazo eza spiring oba abantu abasinga kye bamanyinga okulwanamu kulwana nga weegezaageza. Tukikola mu ngeri nti abantu bwe tuba tubatendeka okuba nti basobola okuzannya omuzannyo guno nga balinga abalwana naye nga ate tebalumya kuba nti tebatuusako bulabe. So kyobola nti kati abaana buli bali bakola grading twala twali tubambaliza protective gear ku kifuba nti kuba bali mu kwegezaamu bwegezaawo oshegera but skills ezimu omuntu zakozesaawo mu kwegezaamu singa bayeesanze mu mbeera nga ya bulabe era asobola okukozesa zezimu okukola ki okwetaasa. So kino kye kisinga obukulu okuyiga control kubanga bulijjo abantu bawulira baga nti amaanyi nga tegayinaako control gaba ga bulabe. So bulijjo olina okuba nga bw'oba olina amaanyi ate osobola okugakola ki okugafuga. Okay, gati agatalina control gabaga abantu at extent tukimanyi ne mu nsi yonna waliyo level yazo gye tuyinza okuba nga tuyita entiko wano waliwo okutunulira ku levels ezo tuwulire nti omuzannyi avudde mu Uganda agenze kwolesa mu karate oba mu championship oba world championship. Era ndowooza yemu ku program zembadde njagala twogereko era okutegeeza abo bonna abalina interest mu muzannyo gwa karate.
program ze tulina kati tujja mu July tulinayo program ine y'abaana bato balina kuba ine competition eyabwe ndowooza ey'abato be mwalabyeko abaana bato then atera mu July mwennyini oba mu June awo nga gwako wajja kubaawo tournament eyaba secondary schools nga bakomyewo mu masomero then bwe tunamaliriza mu mwezi gwa September tujja kubaayo ne Gogen Yamaguchi Memorial Championship ejja kuba open aba secondary basobola okuzanya aba primary bazanya abato bazanya bonna asobola okuzanya ya buli omu okusinzira mu category mwana nese kino abadde training leyo na yasobola okujja ne yewandiisa n'azanya tatumenyera abaana tulina amateeka agafuga omuzannyo era oli bw'aba tagatuukiriza then ate tusobola kuddira muntu wa kkiro 5 ne tumuteeka ku muntu wa kkiro 25 owa 5 azanya na wa 5 owa 25 azanya na wa 25 then mpozi okutunulako mu maaso keeri mu 2025 tuyina World Gojukai Championships World Gojukai Championships ezo zigenda kubeera Japan Tokyo era nga essaawa eno tuli mu nteekateeka nga Gojukai Association okulaba nti tuteekateeka tusobole okwegatta ku African block kuba bwe tuba tugenda mu mpaka ezo tugenda nga block ya Africa ezo buli nsi esobola okukompitinga nga yo yokka naye okusobola okutambulira wamu for coordination tugendera wamu nga African block tubaona qualifiers tetulina kubanga zino za style emu so abasobodde okutuuka okupresentinga it is world tetugenda kubeera mundayaga nti ate omuntu ajja kujja no buli omu bamuwa opportunity kuba buli omu gyali atraininga abantu ewano ffe wano tujja kwesunsulamu ffe wano tujja kwesunsulamu naye nga ku mulundi guno twandyagadde nnyo okulaba nti tutwala ku baana abo abato migigi emiteejo era tugezaako okwogera ne bazadde baabwe basobole okulaba nti basobola okweteekateeka tusobole okulaba nti abaana abo tusobola okukola ki okubatwalako ku international scale balabe babeere motivated and inspired okulaba wagye baagala okukola ki okulaga mu bigambo by'omu sekendi za 3 ebisembayo neva otumirako mukama waffe okusooka mbadde njagala okwebaza bapartner baffe naabo bonna abali on board naffe nga basponsors emizannyo gino ogikuza si kyangu gyetaaga resources nyingi era oyo yenna yenna aba yeewaddeyo okucoming out on board naga nti nja kutambula ne group bweti oba muzannyo bwe guti tumwebaza nnyo era tumusiima n'abazadde bonna abawaayo obudde ne bateekamu resources zonna ze babasobodde ne batambuzanga abaana ne babaleeta mu training ne babakuuma ate ne basobola obbazaayo ewaka ate n'okubeera nti bwe tuba tutegesa events basobola okubateekateeka ne babaleeta mu budde ate ne tusobola okutuukiriza obuvunaanyizibwa tuba tusazeewo okuba nitutuukiriza njagala nnyo okwebaza Dream TV aba Dream TV mwebale nnyo okuba nti mutuwa omukisa okuba nti tujja ne tubeerawo nammwe ne twongera okugunjula eggwanga ku nsonga y'omuzannyo guno mwebale nnyo mwebalire ddala tweyanziza nnyo sebo tweyanzege mbadde ne Simon mu kiti tulina kye tugattako kuleka okuba nga tukwagaliza birungi byere mbudde obusigadde bwona tujja kuba tenga tunawonaku tujja kubeera lwanca mbere bulungi Merhaba.